Libadde Esanyu Jirere wano ku Parliament olunaku olwaleero His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate akedde ku Parliament era ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bambi akakkanye n'akkiriza n'akwata ofiisi n'agiwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bannange buno bwe bumu bwe twagala. Bannange n'enkolagana ennungi gye twagala nga Bannayuganda. Ffenna tetwagala kubeera mu ntalo. Twagala kubeera mu mbeera ya kusika muguwa, wabula twagala tubeere nga tuli bamu, tubeere nga twewa ekitiibwa, tubeere nga tulaba wamu nga tutambuza eggwanga. Kituwanya essanyu era kituwa ekitiibwa okutambulira nga tutambulira mu ddembe. So Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tweyanziza nnyo obusajja bukulu ono bw'otulaze era bw'otutambuliddeko okulaba nga tutereeza ate nga n'eggwanga lyaffe litereerera ddala bulungi. His Excellency the Elected President of Uganda His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mukama waffe tweyanziza nnyo era tuli basiimu nnyo era tusuubira nti otulaze example ate ddala oli w'amaanyi nnyo. So baganda baffe mikwano waliwo comrade omwe agali awamu gegaluma ennyama naye ne Honorable Ssemujju Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tweyanziza nnyo era tusaba Mukama atukwatire awo agali awamu gegaluma ennyama. Ate baganda bange naffe tusizinze fire kasita okukwatagana kuddawo obukulembeze ne buddawo buli kimu kijja kubeera fine. Tusuubira nti eggwanga lyaffe wano we lyagala nti tujja funa ekituufu kye tulina ofuna zino tukyali basiimu. And I know he really would love to keep his dignity, so I don't want to appear to be coercing him. You know, I respect him. He's still my deputy president as of now. He just has to, one, help himself and also help us and do the right thing, because we owe this to this entire generation. We need to show a moral example. So I believe that my deputy president will look into himself, we look into his conscience and do the right thing. And it's on this note that I actually want to, I've seen a lot of hate on social media. I want to encourage the people on social media to not be abusive to Honorable Mpuuga. Yes, hold him accountable, hold all of us accountable, because we are servant leaders, we are your servants. But don't be abusive, be respectful, and I'm not saying keep quiet. No, hold us to account, but in a respectful way. Oyo no His Excellency the Elected President of Uganda ate n'obubaka bw'asoose okuwa before nga tannaba kugenda kolagana tuusa nkolagana yaffe awamu kati tuddemu oba if that had been the case, I imagine he should have responded immediately, maybe after the meeting, in writing, say, you people, even when we were in the meeting, I was probably not prepared for what was coming in the meeting. Therefore, now that I have time to think it over, I want to inform you that I didn't take the money. He should have done that. Any person would do that. Bwe baba bakuwayiriza ng'otuuka wali n'ogamba naye banange nga oluli nsobezza because I was under duress. Naye teyakikola. Instead yagenda mu mawulire n'ayogera ebirala. Kati ekyo kyetunyiza kyetutangaaza is that what they say? Then we don't understand. Now we really don't understand who the Right Honorable Mpuuga is. Yes. Do you think that could be the reason why Zake was chased? You never know. There is no smoke without fire. Because here was our commissioner, Zake, Honorable Zake, on the commission. Those people had hardly worked 6 months. Now he gets a problem, whatever problem it was, whether it was indiscipline or whatever they want to call it. For us, we know we had sent somebody there. You
when they start chasing him around and you are the leader of opposition, you are not making enough noise. Let me call it noise. You are not making any credible intervention to make sure that your colleague with whom you have come to police government, I'm going to call it policing, with whom you have come to police government actions, you are not doing much. You just sit back, relax, and then as soon as he leaves, you sit in a meeting with the remaining 3 NRM commissioners. Then you give you allot yourselves money, all that money. Well, for us, really, what I must mention is if that had been the case, I imagine he should have responded immediately, maybe after the meeting in writing, say, you people, even when we were in the meeting, I was probably not prepared for what was coming in the meeting. Therefore, now that I have time to think it over, I want to inform you that I didn't take the money. He should have done that. Any person would do that. Bwe baba bakuwayiriza ng'otuuka wali n'ogamba naye banange nga oluli nsobezza because I was under duress. Naye teyakikola. Instead yagenda mu mawulire n'ayogera ebirala. Kati ekyo kyetunyiza kyetutangaaza. Is that what they say? Then we don't understand. Now we really don't understand who the Right Honorable Mpuga is. Yes. Do you think that could be the reason why Zake was chased? You never know. There is no smoke without fire. Because here was our commissioner, Zake, Honorable Zake, on the commission. Those people had hardly worked 6 months. Now he gets a problem, whatever problem it was, whether it was indiscipline or whatever they want to call it. For us, we know we had sent somebody there. When they start chasing him around and you are the leader of opposition, you are not making enough noise. Let me call it noise. You are not making any credible intervention to make sure that your colleague with whom you have come to police government, I'm going to call it policing, with whom you have come to police government actions, you are not doing much. You just sit back, relax, and then as soon as he leaves, you sit in a meeting with the remaining 3 NRM commissioners. Then you give you allot yourselves money, all that money. Well, for us, really, what I must mention is we are not really sickened by the amount of money. Because 500 million, of course, could build schools, could equip some hospitals, could do much for the people of Uganda. But for somebody of Honorable Mpuga's level, class, to fall for that, someone was dividing up and calling that one a monthly stipend for some very highly placed people. You know, and then he falls in the trap. He could not jump over the trap that was put by his door. Is what is scaring us as a party. But we stand firmly on our values, and we are going to fight corruption to its core, even if there are very few people who will remain standing. I know people have complained. I've been seeing it everywhere. Colleagues of his, some few people in his olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddamu abakulembeze bannanga bali wano emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC bye lyali essuubi lya Uganda
Lena chema lianga chisensera yaita deputy president wawe atenga deputy president wa Uganda atenga aliwa chikimu. Ekasendo za Museveni wetu bizasensera okumaliriza omachimazeo. Ndinyo obuswavu mutima olunaku lwaleero okubakinkakatako okubatula amaaso kubanga denga open gyemuli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era sente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wa wabula wa Buganda. Bino byenjogera Segomba byogera Segomba kuyiwa sere ku bwali mbaagale nengo lino diwako sere iliyopeli kale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeze ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omumaaso. Tewali muntu asobola kufuula baddu okujjako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunaffe okujjako ng'akozeseza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku balezezeeyo nemmanyi sirina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okujjako ng'akozeseza ffe. Naye bwe tutatuusiremu bajja matu yatubajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Olunaku lwaleero njagala okubajjukiza naddala abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC bye lyali essuubi lya Uganda. Lena chema lianga chisensera yaita deputy president wawe atenga deputy president wa Uganda atenga aliwa chikimu. Ekasendo za Museveni wetu bizasensera okumaliriza omachimazeo. Ndinyo obuswavu mutima olunaku lwaleero okubakinkakatako okubatula amaaso kubanga denga open gyemuli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era sente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wa wabula wa Buganda. Bino byenjogera Segomba byogera Segomba kuyiwa sere ku bwali mbaagale nengo lino diwako sere iliyopeli kale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeze ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omumaaso. Tewali muntu asobola kufuula baddu okujjako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunaffe okujjako ng'akozeseza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku balezezeeyo nemmanyi sirina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okujjako ng'akozeseza ffe. Naye bwe tutatuusiremu bajja matu yatubajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Assalamu alaikum warahmatullah. Mugamba mutya. Ebigenze maaso mu national unity platform for the past 2 days. Words have been flying around and nenda abantu abamu nga banenya President Kyagulanyi Ssentamu ku decision they are taking against Honorable Mpuga OHTwa. Basebo ne banyabo. Dr. Kizza Besigye bumu yatuza press conference n'agamba nti Nandala Mafayo yamusindikirako sente milioni 3 mu kikutiya. Dr. Kizza Besigye yakuba mu Bank of Uganda n'akolera bakyalibe ne ba trackinga sente ne bagamba State House yasindika ya withdrawing sente zokuba mu Bank of Uganda. So Dr. Besigye sente zona dispatching anaziwa Amriat nazitwala ne bagula mu Hilux, Toyota Hilux empya FDC nefuna sente. Ne Dr. Besigye yali ategedde nti sente zivudde mu State House.
But the fact that try to get a campaign, Dr. Besigye nyina yagamba on camera, just that we forget easily. Dr. Besigye counseling ebintu ebitera byogera because try to get a campaign. Singa byogera mu period ye nga tugenda mu campaign. If this the funyo the name member no more parliament. So Dr. Besigye na abisirikira. Ninga yali ategedde nandala ma 5% ya Jawa Museveni. Era State House is withdrawing from Bank of Uganda. Base one banyawo. Ekigenda maso right now mu NUP. Ne mu FDC. Singa Dr. Besigye asirika. Singa Dr. Besigye kintu kyo happening yabayo nayogera nagamba bana Uganda ndi bannaye. Nandala mafabi yampeereza sente zino. Milioni 3 mu kiveera. Singa nandala mafabi ya stepping down. Ngachita mu public. But the fact that in Dr. Besigye asirika, but now Uganda bambagamba Dr. Besigye alabika yali part of this haste. Ochitegera. Era Dr. Besigye ngeji asirika mu yandisirikidde ddala. Kati you want President Chagulani Center mu asirike. Encha be escalating, be breaking down the party. Mumanyi sasa FDC cheriko. FDC yagala kutandikawo FDC ndala branch ndala. Basemujju nganda balukwago ba Dr. Besigye, ba chairman Birigwa. They are proposing kugula FDC ndala. Eri bajirekera amuri atena jana nkumbi. Ne nandala mafabi. Why? Singa Dr. Besigye bintu bino yabiritawo first time. Nabiraga bana Uganda nabagamba mumanyi kino is happening nze. So in the interest of Ugandans ne party yabana Uganda FDC nandala mafabi should step down, namwe ateba stepping it down. Aho bandi sobodo dealinga nekizibu sazino bali kudealinga na consequences. Kati if you want President Chagulani Center mu kusirika bine bintu biyite, of course Mpuga wa more option osome kiwaliko cha president to stepping it down to treating nga nothing kiramegena in public. Obamu enaku bbiri nga asirise pati nayo kebayo netuwe ekiwandiiko ekyo kyamwalabye aho Mpuga nina firing back kamba jukize. Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata bamuwaka ekifo kya Public Accounts Committee nga yagikulira. Mubaraka Munyagwa ne bakwata ebifaananyi nga atetera nowa NRM ku Serena ngowa NRM amwadde sente minister wa NRM ne bakwata obufaananyi ne bujulize era ne story yo ne Daily Monitor ya publishinga just wakwate twagala kusoma. Mugati gwa bata patewo ya mtu za wansi ya mugamba stepping down. Era mugati gwa bata ya stepping down mu kuchimpoze mukasirise. Era ku Public Accounts Committee ne bateka ko Honorable Kasozi. Na malaki kisende cha Munyagwa yali yakayingira Public Accounts Committee nga yakaji malaki emyezi nga 6. Era kino kintu kyawawalira nnyo mu matu g'abana Uganda, kyagenda nnyo mu matu g'abana Uganda, kyaliyo katundu nnaku nga 2-3 ne kivaamu. Ekintu kino baali bakituutinze ekisajja kikulu nti Mpuga stepping it down kuba commissioner kiremegana mu public kisigale mu bakulembeze abamanyi nti Mpuga bamuwa 5. But the fact that indeed zino sente zili stipulated anywhere in the constitution kubanga yanawulidde nga yekwasa simanyi sente z'aba vice president z'aba former simanyi prime ministers sente z'aba former premiers zili stipulated in the constitution of the Republic of Uganda. Akasimo kaabwe kana akasimo kaba loop tekaliyo basoseka wagwe ne mateka tekakkirizibwa ng'ekiwandiiko kya president we kigamba. So if you expected the president to conceal your money haste, that illicit money haste, kituuke ku extent nga kinako exploding nga kuyuza party nga FDC sazi no weri nti katulina abalukwago ne Basemujju ne Dr. Besigye bali eno babirigwa ambassador birigwa akitegere oyina amuliyati ne banne bamafabi nabo bali eri. The party is torn. This cancer shouldn't be left to grow. Cancer temako mukono ngobudde bukyali. Otherwise ojja tuka nga wetaga kutemako mutwe nenga tukyasobola. Abagamba cancer kati atuse ne mu mumiro tulina kutemako mutwe nga tukyasobola kwejjako mutwe. Nogamba nenze kanfe. We can't wait for National Unity Platform
ku breaking that down lwakuba Mpuga ina bagenze nabo ndoza mwawudde Charles Tebandeke oweka yungo ya Bali constituency. I'm so disappointed. He's my member of parliament. Bali constituency. Charles Tebandeke mukati naye awagira Mpuga. Okitegera wagira bya kisiru. Kati singa tukirika bwe tutyo. Ogulira Mpuga naye afunye bakagabo bani Batebandeke bani anese bafunye pate y'amaanyi afunye abantu sebaawo abakiza mu bikisiru bye nayuza pate wakati. So the earlier the better. Tujjeko omukono tusigaze obulamu. This is the cancer. And Mpuga should be appreciative of the national unity platform. Pate mu elevating. Mpuga singa sibino bya kisiru bino byabaddemu. Mpuga abadde asobola omulimu World Bank ne bagumwerawo next day. Abadde asobola omulimu mu United Nations bagumwerawo next day. Because ekifo kya leader of opposition kikwelevating amaanyi. But I mean, what the president did was the right thing. Okukiwaringa cancer ngobudde bukyali tutemeko omukono to moving forward. President Kyagulanyi Ssentamu gwe mugamba musimanyi Mpuga amuyambye mu Buganda. President Kyagulanyi Ssentamu muteeso gwe Muganda yenna ali eyo agamba mbu Mpuga simanyi mu Buganda simanyi ayambye Bobi Wine. Bobi Wine muteeso. Bobi Wine mukyoli. Bobi Wine amanyi yasooka gafuna Busoga. Bobi Wine amanyi yasooka gafuna Bugiswe. Bobi Wine amanyi yasooka gafuna Bukedi oba Bunyoli oba Mwankole. Bobi Wine amanyi gatandikira mu Buganda. Mpuga teyali mu Buganda nga Bobi tanajja. Mpuga yali akikira yabeerawo. Kingdom je ya serving yemengo eri mwacholi eri Karamojja nga yamanyi tagaina by then kugakozesa ku galvanizing support ku run dictator Museveni. Please tulekera okuwana abantu obuzibu bava ku ndulu mukubidde Mpuga endulu mwaba musudde. Assalamu alaikum warahmatullah. Ebigambo byebyo bigamba abaana babyogedde babitugambye tweyanzizza nnyo tweyanzeege ne tusaba bekitukwatako bambi bakole ekituufu kye balina okukola tutereze eggwanga ate Uganda etambule ng'egenda mu maaso naffe twagala obumu tetwagala kubeera mu kusika miguwa naye oluusi bituyitirirako nga tulaba ate bantu baffe baganda baffe bakyama mu ngeri ey'enjawulo oba mu ngeri emu oba endala naye tugezaako okutereeza byonna ebyasobola tulabe nga tutereeza eggwanga ku lw'eggwanga lyaffe lino okubeera obulungi n'okuzza ekitiibwa kyalyo n'amazima n'obwenkanya tulina okukola buli kimu ekisoboka tulabe nga buli kimu ekyayonoonebwa kyonna kidda mu nteeko era tuli basiimu nnyo eri His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine obumu amaanyi gataddemu gonna okulaba nga twekwatako nga bannayuganda tutereeze eggwanga ate era tusigale nga tutambulira wamu.